Florence Ndagire mukyala muzibe ate nga alina akawuka ka mukenenya. Wabula abamumanyi bagamba nti omukyala ono obwongo bumwesera. The word unsound mind is abusive, and by failure to guarantee informed consent for all is discriminatory in nature. I think the law has not reached its time and it should be outlawed. Ndagire y'omu ku beegasse ku bannayuganda abatutte okwemulugunya mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala etteeka lya mukenenya eryayisibwa mu mwaka gwa 2014 ligibwemu obuwaayiro bwe bagamba nti butyoboola eddembe lyabwe. But the law will bring more infections because people will fear to be punished. Because if you are tested and you have HIV/AIDS and your partner is discordant, she might turn against you and say, this one has infected me, and then they would arrest you. Kyanga bulwadde bwa mukenenya buzinda Uganda emyaka 34 egiyise. Abantu bangi abakafa ekirwadde kino era nga wetwogereranga abantu kakadde kamu mu emitwalo 60 be bateeberezebwa okuba ne siriimu. Join us so that we can work to challenge the clauses that are going to take us back. Mu mateeka g'ekisawo n'obujjanjabi engeri yonna ey'okujjanjaba eba yankiso. Bagamba nti wali bukakafu kukyanga tteeka liyisibwa siriimu akendedde mu bantu. We started seeing a reduction in infection rates because the law was passed. We do not need a law that is going to reverse the gains that we have so far attained. Kaweefube ono era yeegatiddwako abasawo nabo bagamba nti etteeka lyabateeka mu kaseera kazibu kubanga libalagira okwasanguza ebyama by'abalwadde ebiba bivudde mu musaayi kino nga kikontana n'amateeka agafuga abasawo. You have to breach the confidentiality of this patient, and if you cannot fully find the immediate person for this patient who interacts with this patient, will you be at wrong with the law? Ebitongole bikulembeddwamu ekitongole kya Uganet ne batwala okwemulugunya kwabwe mu kkooti etaputa ssemateeka era bannamateeka mu Kibi and Kyeyune Advocates ne Onyango and Company Advocates be bagenda okubakiikirira. Singa oba siza omuntu obulwadde nga tomanyi nti oba obulina oba nga tokigenderedde oyinza okuba n'omusango. N'ekyo twagala kkooti etaputa ssemateeka etaputa obuwaayiro obwo bwe tulinako okwemulugunya era n'okubujjawo kubanga bukontana ne ssemateeka. Ate oyo ateekebezza ye terimukola ki terimwogerako kubanga asobola obusiga omulala nga tamanyi bwakoze ki bwayimiridde. Jingo Francis, NTV Akawungezi. A new generation